kyengezaako okulowooza nti abakulembeze b'e Uganda tebatutwala serious. Abadiaspora. Yes, tebatutwala serious. Ekituufu kiri nti tuyina bingi bye tusobola okukola. Kubanga ne bw'onoogamba nti nno abantu 12,000 bannayuganda ababeera mu Amerika mwokka nga togasseeko ba Canada, there is a lot they can do. Era bw'oba otutuulidde ssente zonna ezisinga okufuluma nnyingi, abannayuganda abali mu North America they contribute a lot. Ne kulyoka kuddako Europe. Naye gavumenti egaanye okututwalira okutuwuliriza. Kulwaki buli woleeta omuntu, nja ku example ntono nnyo, bw'okwata ambassador n'omujja e Uganda nga musajja abadde RDC n'omuleeta ajje ku embassy mu diaspora abe nga y'ambassador wa diaspora, tategeera bizibu byaffe, tasobola bitegeera, atalibitegeera. Wabeera nga atandika obitegeera, babaleeta bakaddiye, baba banatera okugenda mu retirement oba bagenda kufa. Kitegeera until nga embassy zituddeko abantu abavudde mu diaspora mwennyini, otujja okufuna diaspora functioninga. Kakati abamu diaspora mwesibe bbiri. Museveni ne gavumenti ye teyagalangako muntu anywedde yeteeseteese kuba yakimanya eyo gye muli mweteekateeka okola obulungi, okola ebintu ebiteredde, kubeera naye akimanyi nti sisitimu ye yeeteredde. Yensonga lwaki abaana baabwe babaddusa wano ne babaleetayo ne bazzukulu baabwe mu sisitimu eteredde, kuba bakimanya ya wano bagidobonkanya budobonkanya. Kakati buli wojja ng'oteredde amanyi mujja leeta enkola yeeyo, fuga ebisanja 2 mukulu oveeko. Ono tasaanidde mu kifo kino, bakiwa omuntu akirina obukugu bwakyo. Kyova atayinza bba wa chance. Investor ajja avudde China, najja asooka ssaba ttaka n'akola byakoze. Tubeera mu ziyuna nga Mwami Ntege bw'agambye, ne tumiitinga baminisita abo basiiba bajja wano ne batugamba ba diaspora mukomeewo mulete ssente Uganda. Tukomyewo Uganda ne tujja ne passport zaffe eza America, eza Sweden, ezaawa. Naffe tuqualifying okubeera ba investor kuba tetukyali banna Uganda. Naye olusoma erinnya ly'omu passport ne balaba nti Semakula awo kato qualifyinga kubanga atudde wali yoli tumwesige nambe gwe yayogeddeko asomye erinnya akulabanga erinnya lya Uganda indigenous, naye bwe tugenda ku bitabo nqualifying okubeera investor kubanga sikyali munna Uganda, sina butuuze bwa Uganda. Lwaki nze sifuna opportunity eyo, nenfuna ettaka eryo ery'obwereere, nenfuna tax holiday. N'ebyo byonna babiggalawo kubanga bakulabyenga amannya bagalinako ekikwate. Tebasobola kuwa tax free, tebasobola kukola ki. Olaba bammasembule yali ku ground, company n'egwa paka ku ttaka. Kadi gwe ssebo Moshi gwani. Tubalamusizaako mwenna gye muwanga okubeera nga mutulaba. Nze Sakozi Farouk, era nga tuli wano ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku ggwanga eziritwala mu maaso nga ndi ne baganda bange okuva mu diaspora. Tulese sheno okulaba nga tuconnectinga abantu bano kuba nabo bazanya paati nnyo ennene ey'amaanyi okwongera ku byenfuna by'eggwanga lyaffe. So kiba kya bulyaza amaanyi okubanga tudisikasinga ebintu bino nga tetubateekamu, kubanga weweetegereza n'olaba ebyenfuna by'eggwanga bino abantu bano mu diaspora bakontributingira ddala nga 1.3 billion plus ezijja mu ggwanga lino. So ensonga ezikwatagana n'ebyentambula by'eggwanga gamba ng'emisolo n'ebirala bibakwatirako ddala. So tuba tulina okwenyigira awamu okufuna endowooza zaabwe, nabo ne batubuulira kyekigenda mu maaso. Era nga mu mbeera y'emu ku mutimbagano kuno tulinako muganda wange Moshi okuva wali e Boston, ne tubaako ne muganda wange Kasujja okuva wali e Tacoma, that is Washington. Ne tubeerako ne muganda mwannyinaze bamuyita Afande Momo, omu ku bakulira bannayuganda bagiyita Uganda Boston Community Association, era nga mukulembeze mukyala w'amaanyi awo mu kibuga Boston. Ne tubeerako ne Mwami Ntege omu bakwasaganya bannayuganda awo mu kibuga Kuyara e Washington, Seattle. N'ennamba emu okubeera nga naye akiikiridde ab'e Uganda
tubeere nga tudisikasinga ensonga z'emisolo. Waliwo emisolo egigenda mu maaso mu ggwanga, gamba ng'egya church. Yesterday Museveni amawulire gakubye ne gagamba nti ebintu church zigenda beera regulated. Ebyaddala kati tufune accountability ku nsonga eziva mu masinzizo. Okitegeera batambuza batya ebintu bitambula bitya, baagala kufuna musolo okuva mu church naye nga gavumenti egamba teyagala tegeera, baagala kwongera service delivery mu church na developinga churches zino. N'ensonga ezimu gavumenti yawadde ensonga ez'enjawulo nti bategeere enfuna za church zino, amasinzizo gano gafuna gatya, balabe engeri gye bazikulaakulanya n'okubeera regulated. Kakati bano bo bakyogerako ki abali mu nsi zino ez'ebweru, emisolo mu basuubuzi. Ono David musuubuzi aleeta container wano e Kampala. Kale bintu bingi ne tomanya ne family issues tuyinza ozikwatako nga tuyita mu bizinatete ne wininwaji mu nsonga ng'eyo. Mbadde nsaba mwannyinaze Afande Momo weeyanjule abantu babeere nga bakutegeera bulungi, ekintu kibeere nga kigenda mu maaso. Amanya n'eddoboozi nze Maureen Asimwe Kalemba, also known as Afande Momo. I hail sinzira wano mu Boston, Massachusetts, and nsanze nnyo okubeera nammwe kawungezi ka leero. Amen. Mukulu David mbadde nsaba weeyanjulira abantu. Ndi Kasujja David ozaba muzzukulu wa Nkali nga nsinzidde wano mu ssaza ly'e Washington Seattle. Ne Kampala awo mbeera ku luwumwa omwentyo wenjiribira. Okay. Mwami Moshi mbadde nsaba weeyanjule. Amanya n'eddoboozi Moses Kaya nga nsinzidde wano Boston, Massachusetts. Uganda tusinziira Ntebe ate obuvo Kawaala. Ndi ku kakiiko akakwasaganya bannayuganda wano mu Boston nga secretary wa UBCA. All right. Mwami Ntege mbadde nsaba weeyanjule. Neeyanziza nnyo mukama wange, erinnya nze Ntege Martin Kiwanuka. Njagala nnyo okwongerako erinnya lya jjajjange erye nasikira lya Kikongoliro Gwokya 2. Nsinzidde wano mu Washington State era nze mukulembeze wa bannayuganda bonna abali wano mu Washington State era ndi memba wa UNAP n'ebibiina ebirala bya nakyewa. Okay. Nsanyuse nnyo okubalabako n'okubabuulizako akawungeezi ka olwaleero. Bagamba mu abategeka Buganda bumu last year. Yes, sebo era omwaka oguwedde 2023 twategeka wano era nze nali ssentebe w'akakiiko ako n'omukyala Kasujja mulabyeko awo n'abalala bonna bammemba abatukwatizaako. 2025 kiddawa Boston wennyini ewa Afande Momo era ndowooza akafulaya batandise dde okukalaba okola early registration kankubirewo n'akalango 208 twanguwe. Banakisobola ekintu. Mugama wange amasimu gazzeemu twadde nga wumuddemu naye gakomyewo okutoa nti engeri gye tugenda ewa Afande Momo ekintu akikwasizza maanyi kati buli muntu agamba tusonga mbere e Boston newa Moshi zonki naye mulaba. Katubasabire nambe musaba weeyanjule sebo. Nambe muvu Uganda okimanyi ekyo. Okay. Otandise ebintu by'omukati. So baganda bange nsaba tutandike era nga ngenda tutandikira ew'omukulu Mwami Ntege ku nsonga z'emisolo mu masinzizo. Emisolo mu masinzizo buli omu alina eddiini gy'akkiririzaamu wano era nga amasinzizo gano tebannatutegeeza nti emisolo giri ku mizikiti, giri ku Catholic, giri ku Baprotestant, giri ku balokole. So oba n'abasamize babazingiddemu saategedde musolo Mwami Museveni watuufu wagwagala naye yagamba masinzizo. Kitegeeza n'amasabo ajja gazingiramu. So Mwami Ntege, ensonga z'emisolo gino oziraba otya emisolo ku masinzizo era ng'okkiririza mu ddiini ki nga gwayogera?
Nze ssebo ndi musajja mu Katuliki. Lwaki gavumenti eyagala okuggyako omusolo ku masinzizo? Gavumenti no tennaba kuvaayo kuwa nsonga zaayo lwaki baagala okuggyayo omusolo, batandika okuggyako omusolo. Naye nze ku lwange saagala nakiyingiramu nnyo kubanga ndowooza kikyamu okuggyako nga gavumenti bw'etuuse ebuliddwako ekyokukola. Lwaki njogera bwe ntyo? Amasinzizo sirowooza nti bafuna ssente nnyingi nnyo, ate ekiyamba zonna ssente ze tuwaayo mu masinzizo gavumenti tetuyambangako kuzimba bizimbe ebyo. Gavumenti tetuyambako nga turwaninga the daily running of a church. Gavumenti kakyanga mbeerawo sikiwuliranga nako ti gavumenti yatuwadde. So ezo ssente ffe ze tuwaayo ng'abantu tuziwaayo olw'okwagala amadiini gaffe okuyimirirawo okulaba nti no tugenda mu maaso. Bwe tunaatandika okuba nti no gavumenti eyagala etutandikako tuggyako omusolo, amadiini gaffe gagenda kugwa kubanga kati olwo ng'abamu ku ffe tetugenda kuddamu kuwaayo ssente ezo. Bwe ntandika okutunuulira Catholic Church eriko 40% y'Abakatuliki abali mu Uganda, 32% Anglican and 14% baganda bange Abayisiraamu. That's a big percentage of believers. Okutandika okubaggyako omwoyo gwabwe okuwaayo eri Katonda. Actually ndowooza Mr. Museveni oba government ebeegenze kujja ku musolo ku Katonda kubanga banaatandika okusolooza ekimu eky'ekkumi. Naye bw'oba onoonya ensibuko y'okugwa mu by'obufuzi kwe kuyingirira mu nkola ya church oba enkola z'amasinzizo zonna. Nina ekyokulabirako kimu mu Seychelles. Gavumenti yagoba Abakatuliki abaali bagisensedde obulungi naye nga balina bingi nnyo bye bateekawo, nga balina amasomero, balina amakereziya, balina ne community services ze bakola. Waayitawo emyaka 10 gyokka Seychelles. Gavumenti n'ekomawo ne bagamba bannange kati nze mbagenda bateekamu ssente mukomeewo kubanga abantu boonoonese era bw'ogendayo kati gavumenti yeteekamu ssente Abakatuliki balekeraawo kati babasasula busasuzi. So eyo y'ensobi emu gye ndowooza singa gavumenti ekola tetugenda kuddamu kubeera na mpisa, obubbi, okutaddayo kusaba, tugenda kubeeraawo bisassalala, eggwanga ly'ebisassalala. Ssebo mu budde abantu bangi awo kankuma neeyanzizza nnyo. All right. Kangendeko wa mwannyinaze Afande Momo atubuulire yalowooza ki ku nsonga eno. Afande Momo ndi naawe. Yes, Sebo, thank you so much. Kyenyinza okwogera ku nsonga, I prophesy the Anglican Church or the Protestant. We always protest. So ekyo kimanye nti no ogwo omusolo tulina okuba nga outrightly we are protesting it. Kubanga that's how Protestant Church was formed. Ebintu ebiba tebikwataganye nga yo yeeyawulako. So omusolo gwa government okubeera nti no bataxinga churches, that is ekyo kino ekibiina kye tukulira, Uganda Boston Community Association. It's a non-profit organization. Even a church is a non-profit. Teina magoba gekola ki gefuna buli kimu ekyabwe bakiwa buwi. It's a donated way of getting revenue. Kakati ku donations ezo and also grants or anything that somebody feels to give away, tosobola kugamba nti nate gift y'omuntu bamuwadde ekirabo ate kigyeko omusolo. So kakati nga amasinzizo gateekebwawo nga birabo gye tuli oba ornaments, bw'ogenda ng'otambula ofuna bu souvenir. Kati ka souvenir ko okaleeta eka n'okateeka ku fridge yo nga baga nti ate ako nako bakakutaxingeko. It's something ky'oguze ekijjukizo, you know. So it's a monument, it's an ornament
tosobola kubeera nti no okikwaki okitakisingako olina kubeera ng'okiteekawo for tourism abajja okukiraba maybe bakuwengako ki esente because ezo balina okuwa for tourism naye ffe ababyeramu nga tusinzizaamu tulina okuba nga tweyabya ne tubeera nga tetusobola kubeera nga bali taxed. So I don't believe in taxation of churches or religious organizations because I feel like it is a non-profit, it's a charity, it's something that is worshipped via a donation, a grant, and also own will. So willpower yo, it's all ajijjawo mu bantu ne tubateeka mu taxation. That's my view. Thank you. All right. Kangendeko ewa mukulu Moshi. Moshi. Ensonga za okujjako emisolo ku masinzizo g'oziraba otya? Amasinzizo gonna tetujja kugamba nti lino oba lino oba lino. Naye gw'osobola okugamba nti wano oba wano oba wano bakwatemu oba wano babikireke oba byonna babireke. So gw'olowooza ki ku nsonga eno? Kati okutandika ensonga eno nze musajja Muisiraamu. Bwe tuzze nga tukuzibwa mu ddiini tukuze nga buli biba bikususeeko mu bulamu bw'ensi ogenda gwe ne Allah n'obiroopayo tufuna sanctuary nga tugenze mu masinzizo ago tugendayo nga ebyensi biganye oba nga tulina bye tutuuseeko ekkula nga tu celebrate oba okwebaza n'ogenda mu muzikiti ne weebaza. Kati ate ffe mu Busiraamu tuwa zaka obwiki nti kitukakatako ng'Omusiraamu yenna okuwa zaka buli mwaka. Zakatul maali, zakatul fitiri tuziwa era percentage mwe eri mu ddiini batubuulira percentage tulina okuwa ku earnings zaffe. Naye ekintu ekyo kiraba nti tuwaayo ku mirimu gya umma. So ne basseeka bennyini abazikwata nabo tebakkirizibwa kuzikozesa byabwe oba kuzifuna ngeri gye bazitemaatemamu mu mbeera. Balina kuba nga bakulaakulanya ddiini mu Busiraamu, kuzimba amasomero, kuyamba banaku, kuzimba masijidi. Kati ebintu ng'ebyo byonna bwe tubadde nga tutambula tewali gavumenti wezze nti erina omutemwa gwe bayisa mu bajeti y'omwaka okujja nti bawa emizikiti. Kati emizikiti ne gyekolamu emirimu egy'obwannakyewa era n'abawalimu baffe abasinga tebasasulwa naye nga babuulira ekigambo. So gavumenti weevaayo okugamba nti ezze ate eteeka omusolo ku ssente ezo ate ffe zituwayo mu bulungi olw'enzikiriza yaffe, ndaba nga babeera bayingiridde ate ekintu ekigazi okusinga kye baliwo, kubanga eddiini bazisanzeewo. Buli gavumenti ezze esanzeewo amadiini gano era buli gavumenti egalekawo. Kati bw'ebanga eno gavumenti yayagala okukola ebyafaayo okuleeta omusolo ku madiini, ekyo nakyo kijja kuyingira mu bitabo. Naye nze kyemmanyi nti bagenda kufuna pushback y'amaanyi nnyo okuva mu madiini gonna, okuviira ddala kuba balokole wansi kudda ku madiini gonna gonna kali mu Uganda. Bagenda kuforcinga abantu n'ababadde tebeenyigira mu bintu bya bufuzi okuvaayo olw'enzikiriza zaabwe, kuba dizi sentimental values abantu ze balina. Ekirala kyenyinza okuwumbawumba ku nsonga eyo, amadiini gano gatuyamba nnyo okuluŋŋamya ensonga ezimu nga n'amakooti ga Uganda tegannaba kuyingiramu. Omuntu abeera kugamba alina omusingi gw'atambulirako, singa babeera embeera ez'obufumbo eziganye basooka mu bannaddiini nga tebannayingira makooti. Singa babeerawo abaana nga beetaaga okubuulirirwa basooka mu bannaddiini ne babasabira nga tebannaba kuyingira mu child support oba mu bafida oba ensonga z'amaka. So bannaddiini bano bakola emirimu naye nga tebasasulwa. So kakati ate okujja nti ku kiweebwayo ate okyagalako omusolo, ndaba nga abantu bagenda kulekeraawo okuweereza n'omutima omulungi olw'okuba nti ate banyigiriziddwa mu ngeri endala. Bwenti wenyinza okukirekaawo sebo. All right.
Kangereke wa muganda wange David Kasujja. Ensonga eno bw'ogiraba otya? Nsanyuse nga nze Kasujja ate okuba ku lutimbe luno gaggadde gospel. Tuli mu gospel, tuli mu mboozi mukati. Byonna tubigaye. Naye nze nga nze nja kuwagira gavumenti olw'ensonga zange zino. Abantu abo ndowooza ebaggyeko omusolo naddala zino kyaki ezimeruka ng'obutiko. Kubanga balabidde ddala bannayuganda ndowooza gavumenti erabye nga bannayuganda tebalina bye bateeka ssente. Kubanga abantu ogenda n'obalaba ne basiba mu ttenti, ne basiba mu nfuufu, enkuba ebakuba, ne babasoloozaako ebibbo n'ebibbo. Kwegamba ne gavumenti n'ekwatibwa ekinyegenyege nti wano waliwo ssente. Waliwo omukyalo omu yava wano yagamba ye bwe yatuuka e Kampala yatiirawo n'agamba agudde mu mpuku y'ababbi. Nga buli waayita waliwo kipande kya kyaki. Fakiti ndi weeka w'Empembogo ne mu sayidi yammwe ngenda gendayo wa Falo. Waliwo wempulirawo eka w'Empembogo nti ogwo omuzikiti gwa gundi. Kwegamba ebintu by'amaddiini bifuuse bizinensi. Nti buli muntu asoloozamu busolooza. Kati ne gavumenti oza kyeva evaayo n'egamba abantu bano balina okusasula. Maybe amagezi gennyinza oggiwa zino kyaki ezitali zikaasangwawo oba yanitaddewo omusingo nti bwe yatandika kyaki sooka oteeke dipositi wano ssente bweziti oba omuntu ataweza 10 nti oyo tajja kutandikawo kyaki kuba zino kanisa ezaffe ez'abaprotestant ez'abakatuliki zina branch mpitirivu oba bayandivudde nga Namirembe nti layisinsi eriwa oba layisinsi ndowooza nti batandika dda nozibaweesa kubanga kano akabbo tolina bwona okasolooza nti yaleese bweziti oziggyeko ssente bweziti. Nze ninga awagira gavumenti kuba bannayuganda tulabika tulina kyakukola wano ene Bulaaya gitubife gye twajja okukopa. Tolina kyaki gy'osanga erimu bantu abo we bati batalina byakukola awo ate bawaayo ezaabwe ze balina ze batabaddiza. Fakiti wano gavumenti ze ziteeka mu makyaki zibaddiza zibawa. So si ebyo abantu bye balimu kugana olwo kyotunulya koza babayidde baziyitandika olwo wano kyotunulya wano kyendiko kintwala mu maaso bakinziza mabega. Kyaki entuufu gye ziri emizikiti emituufu gye giri nabyaddala nti omuntu agenze kusinza oba kwebaza naye so si ebyo. Nze mpagira nva waggulu nga mpagira gavumenti ddala webeera batebalina kye bakozesa ssente. Abo abakaala ennyo nti tebajja kuwaayo kuba nabo balaba kye bayoola buyoozi oba ewa Katonda bazitwalayo ddi nange simanyi. Waggulu nga ne sayidi ya gavumenti. Kangereke wa Nambeemu tuli naawe. Ensonga y'okuggyako emisolo ku masinzizo ogiraba otya nga gwali ku ground obatemeretemeremu? Sakozi nze nga nze omu ku nsonga eno ey'okuwa omusolo ku masinzizo omanyi tulina ekizibu mu Uganda. Gavumenti weba ekola ebintu bino buli kimu esooka kigezesa. Njagala mwenna abatulaba n'abatuwuliriza mukitegere nti gavumenti yasooka kugezesa ssente ziva mu kyaki. Ng'omukulembeze w'eggwanga addira omuntu omwana gw'azaala yayogerako lumu n'abagamba nti yafuuka pasita alina n'omusumba mu nju kyataasuubirako yamuyita na bishop. Kati olwaleero baakola dde kyaki z'abalokole baamanya dda ssente ezivaamu. Olwaleero baamanya ssente ezivaamu ne bamanya nti bano abasumba batwala ssente nnyingi kubanga bo bennyini bawola ne gavumenti ng'egenda okukola kampeyini ne babaggyako ssente obuwumbi n'obuwumbi ng'abasumba be babuwaayo. Era okukakasa kino kye njogera tunuulya kyaki z'abalokole zino ojja kwesanga nga buli weeri eriko poliisi era bakimanyi nti bafere naye nga bafera mu ngeri y'okulyowa emyoyo. Kyaddira n'akwata famire ye n'agiteeka mu makyaki. Amakyaki ag'abalokole. Ye yennyini neeyiwako obujulizi nti kati alina ne bishop ewaka oba ye Natasha oba yaani naye ng'amuyina. Ne bazimba amakyaki ne bagasolooza ne balaba ssente ezivaamu. Amalala ne bagasindika mu babulooka baabwe bano bowulya omukadde w'ekkanisa ku baakubira amasese wa Bugingo n'abalala bali eyo ewa Kayanda ne wa Kakande. Ne balaba ssente eziva mu makyaki ago. Kati we balaba ssente eziva mu makyaki ago ne bazikwata
ne baziddira ne bagamba nti esente zino eziva mu makyaki katuzikwate bawa sente mmeka kubanga gano amakyaki mukkirize mugande gawola ne gavumenti ng'enoonya akalulu. Kakati bwe gamala obbawola ne bamanya nti n'abasajja bafuna sente nnyingi. Kati Museveni yasinzidde ku kyaki z'abalokole okugamba nti kaawuuze naye ojja kumaliriza ng'akazita ako kagweredde emizikiti n'amakyaki malala ddiini zinansangwa. Ojja kusanga ng'ogenza okusaba ku Sande Rubaga ng'ekyaki bagisibye ntennawa musolo n'emizikiti ekibuli nga bagiggadde tegyawa musolo. Kati kitegeeza omuzikiti ogunaabaawo n'embeera yonna ekontana ne gavumenti oba omuwuulizi oba omwawule oba imaamu yabuulidde ku kikwatagana ne gavumenti oba ebikolobero bya gavumenti bajja mugamba nti mukulu teri kuyingira tubabanja omusolo ng'eyo bagiggadde. Which is nti gavumenti eno ekintu kyekola eyagala nga yeri mu control mu kintu buli kimu ekiri mu ggwanga nga n'amakyaki esobola gakontrolinga yo nga bweyagala okusukka webadde gakontrolinga bamutegeere nti amakyaki gano agasinga obungi galimu aba SFC be basembeza ddala ku mwaliiro ku mwanjo ababadde balaba ssente bwe zitambula ze basolooza na buli kimu. Era lipooti bagizaayo eri bagamba nti abasajja bagagga bavundu. Yensonga lwaki owulira Bugingo ng'abadde asolooza miliyoni 10 agamba afande kwata ekitabo wandiika abo naye ng'afande ali mu kyaki akola nga asa. Kati ba Ashers bano abadde bakola mu kyaki ndowooza olaba obuzibu bwe twasanga nti amakyaki g'abalokole ge galiisa obuzibu ku makyaki amalala. Nti luli waliwo omuntu abadde agenda ku muzikiti omuntu abadde agenda mu ssinzizo lyonna okusinza ku lwa Katonda era nga tebamusalira na ssente zaawaayo. Olwaleero yaleeta emitwalo 2 bamugamba boyi bino si byakusaaga tuulako wali wabbali tuyagala batandikira ku 5. Kati Museveni tayinza kuleka muntu ayingiza 5 n'omulanga waayo kakadde n'obukadde 5 omuntu n'asoloza obukadde 10 mu nnaku 3 n'amuleka mbunna ayina bwire ayina omuteekako omusolo ng'etteeka kubanga ye gavumenti eno erina kunyuunyunta bantu kuba terinayo wejja yalimu okwekolera ebyayo weesobola okujja kati erina kunyuunyunta bantu. Kati ayinza kuleka agaggawala ng'emulaba atuuke tayimu nga takyagambwako kati erina obbanyuunyunta. Obukosi abalokole bano abalokole bano bebaleetedde n'amakyaki n'amizikiti obuzibu. Goli ku side amasinzo gasolooze oba goli ku ki? Kati nze ngamba bwe nti amadini gano gannanswanga baali galese kubanga Faruku wali ogenzeko muzikiti bw'ogenda muzikiti nga waayo sente tuwaayo mmeka oba oyina 10 oba 5 tewali zikusalirwa. Naye bano abasajja basala n'okusala nti atandika okusonda kino atandikire ku $3. Kitegeeza bano bagagga nnyo amakyaki g'abalokole go gasaana okuwa omusolo kubanga mu musolo guno Museveni yagambye nti agenda gateekako ne auditor abala gayingizza mmeka gafulumizza mmeka. Kuba jjukira ba auditor yabaleeta dda nga abaleetedde mu katikolera ba SFC bakadde ba kanisa ne babalirira nti bano bafuna okukamala. Okiwulira kyekizibu nambe mukatsoke nkuleke kangendeke wa Moshi ndiwo ensonga za kuba kati ensonga zayingiddemu ababazi b'ebitabo nambe mwagamba nti Museveni tatesitinga kintu kyatamanyiiko era okuleeta ekintu kino yasooka laba kifuna kitya kitambula kitya era agenza okikola mbu ng'amanye ekintu gye kiggwera. Kakati olowooza gwe mundowoozayo amasaasi gasolooza ebya ddala oba jasi bintu bya bannayuganda kubuzaabuza anti kati ekiriwo kati kyetulaba nti bo bennyini abanaddiini abo abalokole beewadde kaadiisi bennyini yennyini akugamba kyakola era ayagala kikola atya. Twalabako ne yasondeza Pentagoni n'abagamba yazisonda naye tetumanyi yabagamba ayagala kawumbi oba obuwumbi bumeka. So ozaba nga ssente ezo gye ziva bano abantu bazireese oba mulimi oba ki
naye gyazitwala teziriko accountability. You know, kuba ne bavaamu ate famire zaawukanye, ate omukyala n'ayogera bibye n'omwami ayogera bibye. So amadiini gano agatandiseewo ag'abalokole gano ge gasinza oleeta obuzibu, naye nga gavumenti ennaba kuteekawo kugasolooza. Tuddayo ku ntandikwa yaago, genesis yaago bwe gaali gatandika, abasumba bano baava eri nga tebalina bye bali proven nti basomye ebyobusumba, tebalina diguri ya busumba. Tetukuze tulaba nti bareverand bagenda emukono ne basoma ku theological college wali emukono ne basoma ebyobunaddiini, abafaatha ne bagenda ne basoma ekisubi, enswanjere, you know, n'amasomero amalala agasomesa ebyabafaatha. Baseeka baffe okimanyi bulungi bayita mu masomero era ag'eddiini ne babongerayo ne bagenda ne mu Buwarabu ne bongera okusoma eddiini ne bagikuguka. Bannaffe nno bano abalokole ate bo bazze nga bameruse bumerusi, kubanga atandika, kuba nange mbadde mbifollowinga, atandika nga Asha n'afuuka aposo, n'ava ku aposo n'ayingira abalina categories bajja balinnya paka watuuka nti kati pastor. Naye bwatuuka mbwa pastor tasobola kupasitalinga mu church mwavudde, ayeninga apo ng'alina kukola ye, kubanga wali seggwanga, waliwo seggwanga ekookolimirawo, tasobola kookolimira mu kisibo kye kimu, n'avaawo n'amenyamu n'akola branch n'atandika ebibye, era naye n'akola ekintu kyakola. Kati nendaba ate mukyala w'omusumba ye alinga nti omwami waba musumba n'omukyala akolifayingirawo okubeera omusumba, n'atandika okubeera nga naye atandika okusumba endiga. So abantu bano bonna olaba nti byamankwetu, batambula mu ngeri etategeerekeka, naye ate ne bamala nga beefudde nti bayingidde mu mbeera ey'okulyawo emyoyo, naye nga mu ntandikwa era ekibaawukanya ziba ssente, era bwe baba bakatandika batandikira mu ssente. So emirundi egimu ndaba nti zino eddiini ezitandikiddwawo obutandikwa nga abasumba baazo tebalina biwandiiko, basooke baddeyo babaveetinge, buli omu aleeta ebiwandiiko gye yasomera eddiini n'okulyowa emyoyo. Tutandikire ku ekyo, kubanga olw'okuba nti bavudde ku street, gw'osanze ku William Mwali ng'awoggana Kazindaalo, enkya omusanga akubyewo ekiwempe, ennaku 2-3 n'akubako amabaati, osanga kizimbe nga kitandise okwambuka, bali mu kalina nga bw'olaba ekkanisa ya Kakande yatandika ya biwempe, ogiraba gy'eri kati. Twali waliwo tubadde tukula nga waliwo balabye ekkubo, bali ku 2 ebwayise, era naye walaba entambula gye yatambula, tutuuse Bugujingo omulaba, bagundi bonna balaba entambula gye batambula. So mu kino kyonna bano abakyonoonye be bandibadde bateekako essira okuggyamu emisolo oba okubaleetesa ebiwandiiko, kuba ziri eddiini endala ezisangiddwawo nga Nambemu bw'ateesezza, zo zina structures. Naye ate bw'olaba nti bwe banaaba batandise okufukuuza abantu bano, amakyaki gano agasinga gali mu bupangisa tegagula. Ate ziri eddiini ezisangiddwawo zirina properties, ng'Abasiraamu balina ebyabwe, Bakatuliki balina, Protestant balina amasomero, balina ki. Kati assets zaabwe ndaba kati ye target nti bw'olema osasula omusolo tukwata ku assets zo. So ndaba nti ekintu ekyo bongero kyekenneenya, basooke bakima amazzi, naye basooke bakkakkanye ku bannaddiini bano abameruka obumerusi nga tebanaba kuleeta misolo. Era nkyagamba gavumenti ayongere okwetegereza nga tanaba kuintroducinga misolo, kubanga ajja kukwatiramu abantu ate batalina kukwatamu, ayininga ng'asitudde enjovu mu kaveera. Kuba eddiini zonna eziri mu Uganda singa zituuka nga ziwakanya gavumenti, nze ndaba nti gavumenti eba yeetadde mu mbeera ey'okugwa nga naye litandikidde ku madiini. Bwe ntyo bwe nkirese. Alright, kangendeke wa Mwanyinaze Momo. Momo, ndi naawe. Ekintu kino ekyokuteeka akazito ku masinzizo, amasinzizo nago gagamba nti gazanya paati nnene ku bantu bano abatalina mirimu okubeera nga bababudamya. Kati nago gagamba nti singa mubateekako embeera eyo etali nnambulukufu, singa gatta abantu bano abali idle, gavumenti erina puroguramu ennambulukufu, kubanga osanga kyaki ng'erina abantu nga mutwalo mulamba ng'ebakuttaawo, ekitegeera ng'ebabudaabuda, ebatambuza, ebawa ekigambo, naye nga butuufu tebalina mirimu. So seemu si bbiri. Kati
teweekanga nti gavumenti ebbula ly'emirimu lino yali yeekweka nga church zimuzanyira paati eyo. Singa abanaddiini bano be mugamba nti mwaba bateekako poyinti enkambwe, singa bata abantu bano abali idle, gavumenti ekigikose, gw'olaba otya ku kintu ekyo? Era bwe nakugambye nti no gavumenti erinanga ekibiina kyange kino, abasinzizo galinanga ekibiina kyange kino, baliwo okuyamba. In everything they do, they're helpers. And they're always lending a hand. Mwami Moshu agambye counseling. Okitegeera. Naye bwe mpuliriza ensalasala ya Mwami Kasujja, ne ngenda ku Mwami number 1, naye ndaba nti nno a misuse of church ereetedde church okubeera ki taxed. Kwegamba tusiiba mu church, tusula mu church, tuzuukira mu church, everything rotates around church. Omuntu agenda kukola alinda bulinzi bakole ki baleete mu church. Onoosanga omusumba nga buli kimu ekiteekyeya kugamba waba yali munnamateeka tagendagendako ko mu kkooti, tagendagendako mu ofisi yakola mateeka, agenda kusiiba muki mu church 24/7 alinde bakole ki bamuleetere. Abamuleetera bamuleetera ki ennyonyi. Okitegeera? Plane alina okubuuka n'agenda private jet, ne bamuleetera Prado, ne bamuleetera kugamba bye bamudonatingira bireetera okubeera ng'omuntu agamba hang on a minute, ebintu bino nino bitakisinga kubanga biri over and beyond. Buli omu alina okubeera nga alina ekikomo. Kyekintu abantu abakola mu gavumenti tulina ebikomo ebyokufuna ebirabo. Bw'oba ng'olina okufuna ekirabo, kati era n'abeddiini we baali badde, ekirabo kirina certain category mwe kirina okukoma. Bwe kisukkawo kiba kiri above and beyond, era tetukikkiriza ffe muki mu mateeka. Bagamba nti ekyo ekirabo kizzeeyo kubanga kikuleetera okubeera ng'oleeta bribery or corruption muki mu organization. Kati ab'eddiini bayambye abantu ne babawanga ssente eziyamba, naye sente teziddayo muki mu bantu be bayamba, ziri mu kwekulaakulana nga bo. Olina osanga omwawule oba pastor ng'alina paradise, wasula, naye nga banneyo gye basinziza bali mu bitosi. Gavumenti erina obuvunaanyizibwa kati ng'eya Uganda okulaba church ezo zonna kye zikola. Saagala kunyigiriza nnyo baganda bange abalokole kambatwale mu ngeri bwekyo kubanga at the end of the day they are Christians like me. Nti lwakuba bo balina endowooza yaabwe, ffe tulina our traditional churches oba religions, Abakatuliki, Abangulikani n'abaganda bange Abasiraamu. Tekyali badde kituufu kubanyigiriza bo nti olw'okuba church zimeruse. Naye at the end of the day tulina okukkiriza nti gavumenti yeeyina obuvunaanyizibwa bitongole bino byonna. Lwaki era kiri kitya? Kyovudde olaba nti nno mwami Sakozi bw'owasa mu Kereziya oba bw'ogenda mu muzikiti oba bw'ogenda mu kyalo, gavumenti yeeyina obuvunaanyizibwa obuwandiisa obufumbo bwo. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti. Kati gavumenti bw'ebanga eyina ekintu kyerabye nti tweliminatinge church n'egamba nti egenda kuleeta omusolo, egenda kuggyawo omusolo, ate eyinza okuba ng'egenda kukola nsobi mu ekyo. Naye gavumenti bw'ebanga enoonya ssente ez'okweyimirizaawo nga bw'okyogedde nti nno kati katugeze aba Christ King basasule omusolo mungi olw'okuba oyagala kuyamba Kalamojja, St Andrews Kalamojja. Sirowooza nti nno bwekityo bukyali badde. Ate ne gavumenti yali badde eyinawo enkola okuggulawo ekifo kyonna eky'essinzizo. We are lucky the three
nkiyite abakatuliki abasiraamu n'abaprotestant nti bo bajja dda ne tekitegeeza nti bano bannaffe abalina endowooza eyaabwe bo baali badde bateekebwa ku nninga. Tulinayo ne baganda baffe bamaama fiina ababilivingira mu nkola eyaffe ey'ekinnansi nabo oyagala kubajjako ssente. Naye nze kubanga endowooza nti gavumenti yali concentratinze ku process omuntu gyagulawo naddala kati kyaki eziyingirawo nti ze zino requirement eziteekawo kubanga church at the end of the day eyamba community. Gavumenti tetuteekamu mpisa, church n'emizikiti be batuteekamu empisa. Yes. Churches n'amadiini gaffe ge gatukubiriza okujja wamu okukolera wamu ng'abooluganda. Government doesn't do that. Gavumenti ogwayo zatta omwana emutunuulira ajja kukola kino naye tetuteekamu mpisa. So olw'okuba kati ebintu bino byonna biyita mu parliament yaffe ye Uganda, abakulembeze abo baali badde ebiseera ebisinga kale pulezidenti bw'akyogerako nti tugenda kuleeta taxes nkirabye nnyo nti nno era baddayo baganda baffe abali mu parliament ne babasonseka ensawo ne babasonseka ensawo ne bayisa ebintu ebyo. Naye nze bw'oba otunuulidde population ye Uganda ebyo tubiraba mu kibuga. 76% of Ugandans live in the rural areas. Ate nga 41% of Ugandans do not make $1.9 or $2. Tebakola siringi kakaaga lunaku. Ekigendererwa kyo kyakwavuwaza population. Kubanga ne gye baddukira bafune ku buweerero balabe ekyaki yaabwe sakoza asange entege tuzimbe omuzikiti gwaffe tweyagaliremu mu Allah waffe ate nakyo oyagala kitujjako. Kitegeeza tugenda kuddamu kufuna abantu bonna beewaayo. The call of God you're burning. Tuvudde olaba ng'ensi ezo zonna ezitalina ddiini oba ezikola taxes eddiini zaabwe zikendedde. Go read about it. Tewakyali bantu bagenda mu church. Kati eventually church era ne government neekomawo neegamba omusolo ngugjeewo. Tuwe ku bando tulekere eddembe lyaffe ery'okusinza. All right. David, ndi wuwo sebo. Mwami Ntega agamba nti Museveni abantu abalekere eddembe. Ekijja kijje abaleke abantu beeyagalire mu madiini gaabwe. Ebintu by'okusolooza asooka abiwummuze. Bijja batoni nfu. Gwe kikyolabaawo. Nze kantandike bwe nti kyamazima omwana akuliddeko mu kkanisa oba mu kyaki oba mu ddiini wanjawulo nnyo baana abakulidde mu ghetto oba mu bifo ebitalina buvunaanyizibwa aba wanjawulo nnyo wadde omuwasizza wadde omufumbiddwa. Naye kiki ekigaanye abantu okumatira gavumenti yaabwe? Olugero lugamba nti bwe wabbanga naye wakusula emiryango teweebaka. Gavumenti yaffe eno ne bw'eneereeta ebintu ebirungi bingi nga naguno omusolo kati gumuliko gukalakaasa, tujja kulwawo nnyo gikkiriza kubanga tetugyesiga. Lwaki abantu tebakwesiga? Wano mu nsonda eri eno buli omu agamba muli babbi. We tuddirayo ddala emabega okuva ku 30% nga tukyusa ssente ng'abaami bano bazze mu bukulembeze ne tujja tunda UCB, tunda Uganda Railway, bayina kye batulaga nti nno baakola mu kino. Kati bw'onoosolooza omusolo guno ogenda kutwala waawo kuleka nga pocket money ya somebody. Osanga n'amasinzizo tegaliganye kuwa musolo oba kiki kyonna kye kiri, naye abantu tetukkiriza muntu atukulembera oba mu gavumenti oba mwani kubanga gwe wabbanga naye bwakusula emiryango. Byonna bye baali batuuze ne bye baali basoloozezza bakola ki? Mu Kampala wakati ne wajjula ebinnya. Tosobola kuvuga mmoloka nga tolina 4-wheel drive mu Kampala. Waliwo abantu botasobola kudropinga okusinziira gy'asula. Nga nze asula eyo Kazangola.
Weoba tolina 4-wheel drive tojjaayo naye nga wakati mu kibuga. Kakati abatamanyanga nti nno kyaki bukala nga ffe ababeerako essuudi kyaki nazo bukala bwennyini tewali njawulo na masabo naye njawulo ssabo Gganda oba Zulu. Obwo bukala bwennyini bakutuma buli kimu. Abo abasajja baleeta abaami bagaba viisa teri kye batakola n'ogamba obwo si bukala babasolooza bateja kugamba bateja anti ffe bateja kati bo bali beyaki be badoogo. Waliwo ekizibu kimu mwe kyemutannalaba nze kyenjagala ereete nga nze munnankyukakyuka kuba amakyaki gano gabadde gakwata abantu bangi. Abantu bano ne balwawo okutegeera nti gavumenti tebateekedde bo ne balowooza mbu basaba bubi. Oba nkidde mu kitegeere bulungi. Gavumenti amakyaki gano bw'otunuulira ekyakiyabugi geyinza okwekwata abantu abasukka mu 5,000. Bw'otunuulira eya Pastaloni eyinza okwekwata abantu abali mu 1,000. Bw'otunuulira eya Kayanja ekwata abantu abali mu 1,000. Bw'otunuulira eya Kakande ekwata abantu abali mu 1,100. N'amakyaki amalala agalinga gagabaserwa dda. Kaakati amakyaki gano gakwata abantu Faluku nga basoma ebitabo gakulowoozesa mbu osaba bubi kubanga gagamba nti osaba bubi kyekikubeeza omwavu ne utakimanya nti gavumenti yakuteekateekera mirimu. Kaakati abo bonna abasaba obubi ekibabeeza obwavu ate nga babasolooza njagala beekyange nga amakyaki bagaggadde. Kati we beekyanga nga bagaggadde bajje ku kkubo bategere nti gavumenti yabateekerateekera. Era nze kano akakodo saagala na gavumenti ekawulire njagala egasolooze. Abantu baveeyo gye babadde bali kubanga otuuke waserwadde owasennyonga ng'abantu basula ku ttaka. Naye nga babagamba nti musabe ennyate ne zolina zonna zireete. Nawulira ennaku ezo omusajja nga gyo. N'agamba tekirina nsobi kutunda polotiyo kugireeta kuzimba Pentagon Katonda ajja kuwa endala. Naye nga ye we basonda ssente za Pentagon yasooka n'agula Namayumba ekazi ziri mu 10. Omusajja z'alinawo oyo. N'azimbako ennyumba amatiribona ye teyasooka kuzimba ya Katonda era ye tamutyamu wadde. Ye yasooka kwezimbira nga ye kuba ye yeetiira nga ye. Okumanya abasajja bano tebatya Katonda. Buli owali kyaki ebba abantu ey'amaanyi baateekawo police post. Kitegeeza bano abasirikale babakuuma era ono abakuuma babbe n'okufeera abantu mu mateeka. Yennyini yagamba nti bagenda bajja ku musolo. Bannange mbabuulira amazima. Bino bye mbagamba bya mazima. Nze njagala babasolooze nabana abavubuka be bakuuma bonna abatasobola kwebeezaawo abaasoma nga tebalina mirimu bategere nti gavumenti yagaana bateekerateekera. Kati weona amanya nti gavumenti yagaana bateekerateekera basituke bakolewo ekyenjawulo. Okay. Tweyanziza nnyo ssebo namba emu. Katugende ku topiki endala. Tugumya mugongo. Kyekigambo kiyinza okugamba nti batukubira ebbanga erimala kati tulinga abaaguba. Kulw'ensonga emu omusolo ngenda okukola wano bantema omusolo wano ku ssente ezo. So kati ate ziweereza Uganda yandi bantema omusolo ebeera double taxation. Sendwevu akutemye ate ne zigwa ku mobile money kwenzisindise n'owa Uganda ne bamutema ezijjako. Kitegeeza ogwo nagwo omusolo gwa 3. Kati ssente ezo nti oziwadde emisolo emirundi 3. Kati n'ogenda ku byenkulaakulana nti ate nziguzeemu ensawo ya seminti nayo n'ogisasulira omusolo. Otegera kyenza kugamba? Kakati ogenda okugamba nti eyaweereza $1,000 nga ziva wano zigenda otuuka okukola omulimu gwange nga nsigaza $6. Kitegeeza byenkola Uganda mbikola naye bitambula kasoobo. Kyova tubeereyo ne batubuuza wadde emyaka 2 tolina kyokoze. Si kye kitegeeza. Tugezezza kukola kye tulina okukola naye system teri ku side yaffe. Kyova olabeera kati ssaawa zino Bannayuganda bangi sakozi obadde otambula ensi yonna. London, America, Germany, Sweden yonna oyiseeyo. Okimanyi bulungi osanze Bannayuganda abali obulungi era balina zi bizinensi. Kujja sirowoozaamu omuntu oyo singa bizinensi ye yaba agiina ng'eri Uganda osiyandibadde eri wa ssente meka. Naye tusazeewo kati mu kiseera kye tulimu ssente zaffe kazibeere we tubeera. Katukole bizinensi wano
nebyo tulina e Uganda ebimu tujja bitunda ssente tuzikomyewo eno gavumenti ekola bwerijja namba emu nga bwe yagambye ab'enkyukakyuka bwe balijja ne gavumenti ekola tulikomawo ate nga bainvesita kuba kati jjukira kankulage namba emu alina kyeyayogedde nti invesita ajja avudde China n'ajja asooka ssabattaka n'akola byakoze tubeera mu ziyuna nga Mwami Ntege bw'agambye ne tumiitinga baminisita abo basiiba bajja wano ne batugamba ba diaspora mukomeewo mulete ssente Uganda tukomyewo Uganda ne tujja ne passport zaffe eza America eza Sweden ezaawa naffe tuqualifying okubeera ba investor kuba tetukyali banna Uganda naye olusoma erinnya mu passport ne balaba nti Semakula awo kato qualifying kubanga atudde wali yoli tumwesige nambe mgwe yayogeddeko asomye erinnya akulabanga erinnya lya Uganda indigenous naye bwe tugenda ku bitabo nqualifying okubeera investor kubanga si kyali muna Uganda sina butuuze bwa Uganda lwaki nze sifuna opportunity eyo nenfuna ettaka eryo ery'obwereere nenfuna tax holiday n'ebyo byonna babiggalawo kubanga bakulabyenga amannya bagalinako ekikwate okitegedde ekintu ekyo so ate tujja Uganda tunoonya abo baminisita basiiba bajja wano Ministry of bano abagundi National Investment Authority ojja omunoonya wano abiri mu diaspora akuwa ennamba ye ojja kundaba bw'ojja Uganda nkubira n'otuuka Uganda mukubira essimu ng'olina okuyita mu bantu 18 okumutuukako n'omutuukako nga takyakujjukira ne bye yayogera kati waba nti owulire tewali system ekola ne bateekawo simanyi Ministry of the Diaspora ekulira omwami waliwo Haji yali abeera California eyo nambe moyinza okuba omumanyi Haji Walusimbi Haji Walusimbi we bali nnyo Haji ne bamuteekawo nti ayambe abantu ba diaspora okudda eka tukomyewo ssente zaffe Uganda nga babadde mu diaspora tukomewo tu investing eka naye office ye terina maanyi bwe bamutuma ba investor anoonya Bakanya West bwe bamutuma ba investor ajja kuleeta bali bagundi ono omusajja yali abasomesa ba Ekoni n'oyo omusajja asomesa ono yali abasomesa ebya movie nga byayogeraga bamutuusizaayo naye nga byayogera tebikwatagana asomesa bintu bya ku mwezi Uganda abakyusa obutuuze balina tuwa chance nga ba investor ne tujja ne batuwa opportunities zebawa Abachina zebawa Abayindi ne tukola Uganda ekulaakulana egenda mu maaso kubanga bantu bangi abali mu diaspora tujja Uganda nga tutambulira ku visa kitegeeza nti technically Uganda twazaalirwayo buzaalibwa naye tukyali banna Uganda on paper kitegeeza opportunities zonna omuchina ze bamuwadde baziwe n'abanna Uganda abalina obutuuze bw'ensi endala bajje bakulaakulanye Uganda. Afande Momu ndiwo mukulu Mosha agamba nti waliwo etali fair play kisaawe ky'abanna diaspora n'abewaka nti ate nga nammwe musasula omusolo mukontributinga ku GDPF naye bwe kituuka mu investment Moshe yakyusa akatabo fuli mu America bwajja wano bwasaba ettaka 10 years free taxes temuwa government ate omuchina wajja bamuwa ne bamuwerako ne holidays kakati Moshe alina okwemulugunya agamba fe naffe tetukyali banna Uganda okitegeera omuzannyo kyengezaako okulowooza nti abakulembeze be Uganda tebatutwala serious abadiaspora yes tebatutwala serious n'ekyokubiri nti fe abakulembeze abali mu Bulaaya tuganye okuyimirirawo obumu okubeera ne dialogue n'eggwanga lyaffe gye liva ekituufu kiri nti tuyina bingi bye tusobola okukola kubanga ne bw'onoogamba nti nno abantu emitwalo 12 bannayuganda ababeera mu Amerika mwokka nga togasseeko ba Canada there is a lot they can do era bw'oba otutuulidde ssente zonna ezisinga okufuluma nnyingi
abannayuganda abali mu North America they contribute a lot ne kulyoka kuddako Europe. Naye gavumenti egaanye okututwalira okutuwuliriza nga bw'onoowulira Eritrea nga nabw'owulira bannakenya nti bannaffe tukwatize wamu. Naffe ffennyini obukulembeze bwaffe mu diaspora ate ssente tuzinona Uganda. Ekyo nange kye kintumbuwa okutegeera. Otegeera naffe ssente tuzinona Uganda kugaba gavumenti terina musingi kwetuulira kugamba nti nno batuwuliriza. Nze nalinako ekintu kye nali ngobako e Uganda at one point. Nalina field mwe nali nkola nga njagala kuleeta furniture mu Ugandan government. Nga nfunye omukutu omwami oyo yafa eyali akola erinnya lye mukyala wa Mildred mwerabidde erinnya yakafaawo yakola ekizimbe eky'Abakatuliki Pera House, yakola Minister of Finance, nga ngezaako okuleeta nina abantu be nali nkola nabo okulaba nti no tuleeta furniture abeerawo for 25 years into an office. Twalemesebwa kubanga waliwo abantu bagamba tusobola kubeera na furniture agenda kubeera mu office for 25 years. But this is warranted furniture that nothing wano gutukola abeera mu offices za government that the government cannot spend anymore. Era nagenda okuddamu okulya President Museveni ng'agambye ngobye furniture wa office ave China. Naye nze nsooka kusaba nti ffe abakulembeze abo mu America wano twekwateko twagale ensi yaffe tuzze bino ebintu eby'Uganda. Awo I think wajja kubeerawo okutegeera emisolo wano. Emisolo buli state erina omusolo gwayo ne federal government erina omusolo gwayo. Guli standard tegugenda kukyuka. Era bwe banga nga Moshi bwe yayogedde nti tugenda okugenda mu kalulu. Kati essaawa zino waliwo abagamba nti no when Trump comes into power agenda kuwa tax break ku 1% ey'abagagga. Nze nga Democrat ngamba nti buli muntu alina okusasula fair taxes. Moshi bw'abanga akola miliyoni 1000 alina okusasula taxes ku miliyoni 1000. Nteke bwe bankola miliyoni emu nina okusasula taxes zange ku miliyoni emu. Yeyo government a system is built. Si kubeera Kampala takozi n'ayisawo container 50 kasujja n'akafiiramu ne Moshi. Okay. Mwami Ntege kangereke wa Kasujja. Kasujja. Sebo ndiwo lwaki ekintu kino ekyokwetwala serious bana diaspora. Ate nze bwe mbatuuka mu balaba nga muli very serious. Muli very serious. Naye gavumenti ate eyeeno ebalaba nga abatali serious. Olw'ensonga nti ojja ssanga nti ekibiina nawulirako ebibuuzo awo. Simanyi oba bituufu Mwami Ntege ajja kumpa bulamu. Nti yuna gavumenti yagiwadde emitwalo 10 okutegeka, simanyi okutegeka yuna. Kati ate obuyambi mu bujja Kampala okutambuza emirimu gyamu. Simanyi oba bituufu anyway. Kyenjagala otegeera. Problem ki lwaki gavumenti yaffe tebalaba nga serious ate nga mu contributinga kinene nnyo ku ntambula y'eggwanga lyaffe. Where is the problem? Ndyoke ngende mu bana abakulira Boston community bano nabo mbagana. No, ekyama kyemmanyi mu ekyo era Sakozi Faruku yatera kyogera nti olinnyo eri ennyonyi emalayo mu nsi yonna kuba yatambudde ensi zonna. Wano Abamerika oba buli ali mu Amerika oli wa mukisa kuba eno ensi emalayo era abasajja abo bagyeguya nnyo. Era mu gavumenti bakimanyi bano we batuvaamu yensonga lwaki babateekamu ssente, yensonga lwaki okulonda kwa yuna baakuwamba bateekawo ssente zonna bayiwawo omubiri kubanga bamanyi kye tuli. Ne kale eyo tuveeyo bamanyi kye tuli n'ekyobuuzizza naye jjukira waliwo olugero olugamba abaavuwaze obafube. Kati kulabye ne looyo omu era ndowooza kanfune omukisa guno ku lutimbe luno gaggadde. Byonna bye tubadde twogerako awo nti n'ozimba n'okola bizinensi ki
naye nze nali nakibuuka dda. Buli ali wano yenna buli andaba mu nsi yonna yonna gy'oli naye ogobe olaba akantu ka Faluku yabadde ne looya. Okolera bwereere okuzimba ekizimbe ekinene e Uganda nga tofunanga dual citizen. Toyina kyofiirwa okuba ne dual citizen, abasajja bajja twala ebibyo. Kubanga wafuna Obumerika, dual citizen, what do you lose? Tosasula visa tokola kino, naye abantu munne bakibuusa amaaso nze ndi mu Amerika naye ng'alina ebyobugagga e Uganda. Tolinaayo kuba toli Munnayuganda, era wenzira nawali ne bakugamba tebasobola kuwa taxi fee, tebasobola kukola ki. Olaba bammasembuule yali ku ground, kampuni n'egwa paka ku ttaka. Kati gwe ssebo Moshi gwani yatuwaayo kimu munne n'omubi abaako n'ekirungi, bw'oba ne mmoloka yonna yonna ng'oli litani osobola ojja okuddayo n'ovuga red number plate, ekyo kyakikuwa. Akibawa Omuchina yalina ki? Mwami Kasujja nziramu awo, Omuchina avudde gye Gwanzu alina ki ku Uganda okumuwa tax holiday? Anti yakimanya ajja kuddayo ate tax holiday zone byonna ebyo ebintu byabwe. Bamuwa ettaka ne bamuwa tax holiday emyaka 10 ogiggwawo, kampuni n'ekwera n'agiggala. Byonna tebiriiyo. Ani agenti gyebiri? Si be Abachina. Abachina abo be boogera ku baddugavu. Omuchina omutuufu investor yona sikasumbuusa. Ntegedde ow'eddwaliro ly'e Lubowa omuyitale. Uganda kyangu nnyo okugulawo ebbaala, okuggulawo betting, okuggulawo kyaki. Ebyo byonna lunaku lumu oba wabitaddewo dda naye gezaako ozimba eddwaliro. Ubundi tebaali mulemesa Mubaraka. Geza okole ekkolero. Nga Nambemu we yagambye Uganda nange era nakibaye nze terina ebintu bisatu: kalulu, musolo n'oba ng'ogenda luzira. Naye terina kyekwagalako. Yensi yokka erya ku bannansi. Naye ffe wano tulya ku gavumenti. Akamwanyi mukawulira e London. Eddwaliro wano we liri likola. Oba oyala kujjanjaba ki oba ki kakibeere nga kiri $1,000,000 bajja kujjanjaba. Amatwe ejjanjaba naye n'enguudo ne zigirema. Abasajja abo babba nga tewalina nsonga lwaki babba. Moshi ndi wuwo. Bannadiaspora temunneetwala serious ate you look serious. You look very serious. Buli wa diaspora gw'otunuulira bw'ati ali very serious. Naye gavumenti yagaana okukiyingiza mu mutwe nti muli very serious. Nti ne mutuuka n'okusaba obuyambi ewa Museveni ababeyiringe okutambuza ensonga zammwe awo. Kiraga ki kino Moshi? Nti temusobola kutegeka mikolo gino, temusobola kwebeezaawo. Kiki mwabali mu bitongole gwe Moshi oli mu Uganda Community Boston Beach Association. Kakati kugamba mukulusakozi buli organization gy'oyingiramu mu diaspora, organization zo zirina history. Zazimbibwa ku musingi ki? Zize zitambula zitya? Ezimu zibadde infiltrated by politics, ezimu zikyali intact. Mwami Ntega asobola okunjulira ku mbeera ya Buganda bumu nga batambula mu region zonna. Babeera aba government bagezaako okuyingiza mu project zaabwe naye bano abantu bali solid ne babalaga nti ffe ekyaffe kitambula bwe kiti temusobola kuyingirawo. UBCA ebadde ekyali ku musingi gwe gumu for now. Tetumanyi kigenda kuddako in the future. UNA yatandika ngeri ku musingi gwe gumu n'egenda ng'enafuwa olw'okuleeta abakulembeze ab'ekiboggwe. Kubanga lwaki nenyigiramuko mu kalulu akawedde aka UNA twayagala tube nga tudiscussinga ideas, tulonde omuntu okusinziira ku byaleeta. Naye abantu abalonzi baali reduced to kuba waayo bu hotel room, kuba waayo ka tiketi ka dina, kuba waayo kati we Kampala lwaki mumunenya nga anywedde sukali wa Museveni? Anti bookyera abanafu kubanga wajja ne bamuwaayo wooya muntu wange tonvaamu, ne bajja ne basindika Nankabirwa n'abeera nga ali involved mu kalulu ka wano ng'alinga eyeesimbyewo, ne weebuuza ekigenda mu maaso nga tokitegeera. Naye lwaki nkulaga ebintu bino byonna? Tugenzeyo abaleese ideas naye olw'okuba nti n'abantu be tuliko banyonta, abantu bayala. Mu diaspora mulimu abantu abayonta. Oyitega kyegamba. So
ate be bajja be bewangamiza mu bifo ebyobukulembeze kati bwe tulaba mu UNA bwe bunafu bw'ekibiina kati wekituuse naye gwe ŋŋamba otya nti ekibiina ekibaddewo emyaka gyonna abakulembeze bamala otutuuka ku toopu nti oli ku pinako ya UNA nze nsuubye ekyandibadde kiddako nti omaze obeera pulezidenti wa UNA wandibadde oddamu kwesimbawo ku kyalo gy'ova nti nva Chicago nva Boston nva wa kati nesimbewo mbeere mmeeya owe akatundu ako kenkiikirira kuba tuli mu politics wa America naye obuzibu nti tuli mu politics wa America naye ate tuleeta bye Uganda bye bifuga diaspora politics bifu tosobola kuba nti omuntu ali e Uganda atategeerera ebizibu bya diaspora tebabitegeera tebabimanya tebagenda bitegeera kulwaki buli woleeta omuntu nja ku example ntono nnyo bw'okwata ambassador n'omujja e Uganda nga musajja abadde RDC n'omuleeta ajje ku embassy mu diaspora abenga ya ambassador wa diaspora tategeera bizibu byaffe tasobola bitegeera talibitegeera wabeeranga atandika obitegeera babaleeta bakaddiye baba natera okugenda mu retirement oba bagenda kufa kitegeera until nga embassy zituddeko abantu abavudde mu diaspora mwennyini otujja okufuna diaspora efunctioninga kubanga omuntu ali mu diaspora amanye ebizibu ebiruma abantu ba diaspora naye gwe bw'ojjayo n'ondeetera omusajja olw'okuba yagenda mu lutalo lw'eluweero talina kyamanyi bwali wano byalaba tabitegeera so ombuuza politics oyo lwaki atambula tebasobola wuliriza Sakozi kamaliriza ensonga eno tebasobola tutwala serious kubanga bye tutambulirako tuli ku bintu bya waggulu mukko okusinziira ku bye bamanyi ku bitabo on paper they look good but in diaspora affairs they don't know tebamanyi kangende omukulembeze Momo kuba naye akulira community number ensonga zino zina kugwera wano lwaki ekintu kyammwe ate abakifuga beeno Kampala ogenda owulira omukulembeze kintu ki kyebafuga ogambe ekintu kyammwe kifuga obukulembeze mu bitongole ebisinga mu diaspora buli inflated bwayingiramu namujinga bwayingiramu obukulembeze obweno gavumenti ezeeno kiva kuki era kiri kitya era kiragawa tulagawa kuba ne Mosha ayingizawo kodi eyamba ambassador ambassador bamujje eno nga RDC obeero siwati ne bamuleeta mu Boston mu America n'abeera nga yagira embassy kati kwegamba nga tategeera mu issues zammwe kati tutandikirawo Momo oli mukulembeze lwaki musaba Sakozi njagala okulambula nti nno ekyo ekyambasada baakijjawo dda kwa ambasada gwe tulina kati yali abeera Arizona so tulina kati ambasada abeera mu diaspora ekyo kyekisooka ekyokubiri lwaki obukulembeze obwa America buyingirirwamu obukulembeze bwa Uganda omanyi lwaki kuba tutandika n'ekigambo Uganda olaba Uganda Boston Community Uganda North American Association olaba gye tuva ekyo kyokka kikulaga nti nno tulina okubeera nga tukolaganira wamu kye tutalina kukola ye corruption otegeera tetulina kubeera nga tukola corruption ekituleetera obuzibu nti nno ffe enguzi ey'e Uganda nga bwe bagikola bwe twagala ejje wano kubanga tutwala bannaffe ab'Uganda badivopinga mangu wano mu America you cannot develop very quick era buli omu bwakola nga odivopinga quick agamba nti oyo nno alina gy'alaga bagenda mukwata mu ddakiika era tubeera tukulinze nga balina okuba nga balina gye bagenda okukukwata okitegeera naye muyitawo buki buyisi so kyova olabanga bali bo batumanyi nti nno ne waffe tetusobola kufuna ssente ezo z'amangu so bo bajja kujja bakuleetera essente zaaki z'amangu kaakati awo olina okukola ki okukuba empenda n'ogamba mumanyi what am I supposed to do as a leader okitegeera naye tosobola kujja kigambo Uganda mu bintu bya America ng'ate buli kitongole tutandika tuprofesizinga Uganda the flag era nze wenkolako bwenti olaba ekitongole kyange kirina flag eyo kirabye lwaki tekirina ya America kirina yaffe ya Uganda so Uganda has to be part of us tuleke kwerimba ogamba nti tulina gijjamu mu kubeera nga tetubribinga
tulina gijjamu kubeera nti no te influencing a decision making yaffe, tulina gijjamu kubeera nti no emiramwa gyaffe kugamba what our constitution prophesies, what our bylaws prophesy ze tugenderako. Kakati ekyo kyatulemye. Mwami Ntege ndi naawe. Madam Momo agamba nti tulina otambula ne Uganda because ebintu byammwe mutandika Uganda, Boston, Uganda, UNAS, mulina otambula naffe. Obunafu buno buvaawo okubeera nga mulya akasente kaffe ak'abaavu nga mukakwatamu ate nga mutugamba mukola $. Kiki nti nammwe yala zibakuba oba temukola kuba tetwandibasuubidde kubanga obuyambi mubujja Kyaddondo bannange okutegeka emikolo gyammwe nti n'owulira tibannaye twagalayo emitwalo 10 tugenda leeta abayimbi simanyi tutegeke tulina honorable gundi gavumenti yatuwaddeyo emitwalo 10 oba biri mu constitution mulina ofuna ssente ekyo nakyo kakati muganda wange neyanziza nnyo ssebo sobola okusaba ekirimi omukyala bw'aba akuza omwana nga maama ali waka awoggana nnyo gwe nja kukuba gwe va wano omwana atandika okumanyiira obwongo buli gye sitalinga nti maama bw'atyo bw'akola ki bw'ayogera. Abakulembeze obaffe tukulidde mu society endi y'enguzi kiri mu bwongo bwaffe kati kiri muli kitambula kyetoloolera omwo naye nga mu butuufu bwakyo nti ffe ng'abakulembeze Uganda otuwa emitwalo 10 simanyi President Museveni ndowooza that was 97 bwe yajja Seattle okutandika ekintu I remember I think somebody will correct me okuleeta okulaba nti no tuyambeko naye nze mu kutunula kwange President Museveni amanyi bannayuganda amanyi okwekuumiza. He has good politics to play around our mindset. Bannayuganda emitwalo 12 abali mu Amerika kitwala $1 okufuna emitwalo 10 gye tufuna. Singa ffena tusasula $1 tufuna n'emitwalo 12 okusobola okweyimirizaawo. Naye twafuna tusse tukuze omutima gw'okulya enguzi. Wali ogenzeko mu nnyumbako nze nawulyako omuntu yajja TV ewaka n'agijja mu ddiiro n'agiteeka wansi w'ekitanda kye n'agamba abaana baatubbye. Bannange baatubbye. Ebintu bino bitukuliddemu ate tuganye eno ensi yalibadde etukyusa okulaba nga tukola ekyo ekintu ekituufu. Naye gavumenti tetuwa kudda ogwo okugiyimirirako kugabe nti nomugamba n'eddala ddala lwaki otuwa emitwalo 10. Okumala emyaka 33 Amerika UNA gyeyimiriddewo ddala tetulina mitwalo 10. Muze mulya muze muzimeketa bange eryo lyonna. Sinze kubanga nze ndi against era n'okulonda mwami Nvawala oyo nali against nga bwe yayogera nti emitwalo 10 UNA tetulina ne wadde ekizimbe ekigamba nti tuyimiriddewo tetusobola wadde okukola eddwaliro erisookebwako ku clinic. The clinic we cannot do it. Kiki ekyokulabirako gavumenti kyetulabirako ne bagamba nti no tuli serious. Tetwagala kusonda ssente eyo $1. Ogamba abantu wano nti no jangu obeere mmemba w'ekibiina mwami Sakozi. Okitegera ojje ne $2. Oli n'atandika okugamba lwaki ompa $2 zange 2. $2 zange 2 ozitwala. They can afford $2. Nabo kati babeeranga ffe tuteeka mu gavumenti distrust eri obwedda gye tunyumyako tetulaba ssente zaffe gundi gye zigenda. Kati naffe mu UNA tujja ne tugamba ti atuggyeko $2 zaffe 2 bazitwalawa bo bagenda kubeera wealthy kubanga abakulembeze ba UNA have fueled themselves to have property ng'ate ddala when we analyze them bye bakola tulaba wa gye bakola ki gye bajja ssente. So you find that $2 bw'onoogamba nno bazisonda abo bonna omutwalo gumu mu 12,000 bo auditinga ogenda kusanga nti nno ssente zo bagenda kwaki
kulyandye. So bannayuganda abasinga baganye to go into the idea of paying into membership. Era membership ebeera very low. Bafuna membership nga ejjadde in elections. It's only elections wofuna membership eno nekwaki netunabeera mu elections buli kaseera to only gain membership. Ayina okuba nga omuntu yenkubiriza buli kaseera to do it. Naye tebaagala kusasula into the money into organizations, chovola nga organizations zisufferinga, and then abakulembeze bano ne babeera compromise ogenda elsewhere ne batuuka gye batalina kgenda. Okay, naye kamaliriza eddakiika emu. So nze era sebaawo wennyini kati omulamwa gwe ndiko ng'omuntu kwe kulaba nti no tufuna abantu abaagala eggwanga lyaffe. Tufuna abantu abatuufu mu bifo byaffe. Tuleme okubeera bribed by language, by simple money. Kye kituganya okusimba okuteekawo omusingi omutuufu ogw'obukulembeze. Tulina okutandika okufuna culture oba ekintu enkyuka ennungi naffe gye twagala. Kubanga nze ntege at the end of the day emyaka gye nnina mitono nnyo nga bwe njogera okusinziira gye ŋŋenda mu maaso. Ne bwe nnaaba sitaddeewo nsigo nnungi ne mmwe n'abakulembeze abalala, community egenda kubeera nga mbi nnyo. So tutandika abantu ekibateeka mu bwongo, tukyuse mindset zaffe, tubeere Uganda, tudde mu diaspora and change what is right all times. David, obuzibu buli ludda abo bannange. Mutubuulire ekituufu. We muba muli yala, tutegeere nti muli yala. Sebo totuyita yala. Tukwegayiridde mugana wange. Okusinga tubuzaabuza. Ate nti twakolamu naye abasajja akalulu bakakwatamu tolooza nti bakakwatiramu eyo yokka. Na wano batulumbawo. Kozi bye mutandise obirabye. Naye bodda ku ekyo kugamba ekyennyanja bwe kizivunda omutwe era nga yabagenda nti enguzi yavadde eri e Kampala be bakola ki batulemesa ne bayingira ne mu kino naye nga yuno eyo abantu basobola ogikola kye baagala singa akalulu kaba ka bokisi. Naye bino ebya kompyuta bye mwalimu twagala ka bokisi okulonda okudda kutwagala bokisi oba layini en'enkoma eri oba en'enkoma eri olabe bwe kitaakyuka. Naye abasajja neeno baleeta ebisawo va ku egyo 10,000 baleeta ebisawo. Museveni abantu njagala bakiyiga okuva na leero abatulaba n'abatuwuliriza mwenna. Museveni tayagala muntu yeeteeseteese. Era kyova olaba mu Uganda tebakwata batalina mirimu. Abalina emirimu be bakijjanya, abalina emirimu be bagamba, be bakwata, be batwala eruzira, be basiba, city council be kijjanya, revenue bekwata, abalina emirimu. Yensonga lwaki tusobola okuddira n'olaba nga omuntu ayinza okuba atunda kabbo ka miyembe oba nga capital wa 10,000 naye gavumenti nemukwata nemutwala eruzira nemuteekako omusawo nemuteekako okulya nemuteekako omusirikale amukuuma nemuteekako okusula byonna ebisasulira ssente nemuteekako omulamuzi gwesasulira nemuteekerako police tutor buli kimu nekimuteekako naye ng'ate capital we abadde wa 10,000 ng'atalabirira abaana 10. Kakati abamu diaspora mwesibe 2 Museveni ne gavumenti ye teyagalangako muntu anywedde yeeteeseteese kuba yakimanya eyo gye muli mweteekateeka okola obulungi okola ebintu ebiteredde kubeera naye akimanyi nti sisitimu ye yeeteredde yensonga lwaki abaana baabwe babaddusawo ne babaleetayo ne bazzukulu baabwe mu sisitimu eteredde kuba bakimanyi wano bagidobonkanya budobonkanya. Kakati buli wojja ng'oteredde amanyi mujja leeta enkola yeeyo fuga ebisanja 2 mukulu oveeko. Ono tasaanidde mu kifo kino bakiwa omuntu akirina obukugu bwakyo kyova atayinza bbawa chance kubanga we mugenda eyo mulaba ekituufu ate ekituufu kyo nemwagala okiteeka mu nkola. Kati President Museveni kyasinga obutayagala ekyo mukitegeere naffe abali eno tukimanyi kubanga wano
ye nyini agamba nti mundeetere olina wana abasumagira wasisimuka nawanika omukono nga gwa NRM gwe njagala mu palamenti. Ye nyini yalonda baminisita n'abagamba nonze bavubi which is nga ne balonze tebalina bukugu. Naye ye nakakasa naga nonze bavubi abavubi bange bano bwe mubakkiriza nze kubanga bonna balina answering machine eriemu wa president gye babuuza olwaliro mwalabya abasuubuzi nga beekalakasa balina tuukirira president which is na system ya revenue yonna nfu bagezere mu parliament nga balina vaawo ne batuuka wa president yajjawo amagezi yasomerawo ebyobusuubuzi alyoka atereeza abasuubuzi. Kakati bakulu abamu diaspora buli kye muleeta wano ye president akimanyi bulungi bana government eno sinsiru ekimanyi bulungi nti muteredde era ekimanyi bulungi nti mukola era ekimanyi nti musobola okwongera okulaakulanya ku ggwanga. Eyina bbaka ennunula musolo gw'amaanyi nnyo kyekisooka eyina bakyankalanya muleme okujja nga muteredde kubanga yo yakizuula nti beeyina okufuga ekenenulemu omusolo era enywere mu buyinza terina kukoma bantu bateredde. Ekiweto kiri nambe munekirala nti abavujjirirayo kasente ebintu byabwe bye batambuzeeyo mbu bo bennyini beewaddeko obujulizi nti atera oteekateekamu mu bintu mu mikolo gyabwe ekintu kino kibatwala wanga ba diaspora mu kuteekamu mu mikolo gyabwe. Museveni akimanyi bulungi nti wava obuyambi obunene obumuyamba olw'okuba gavumenti ekimanyi emikolo gye bategeka eyo nga bannayuganda nga bagitegeeseeyo mu diaspora mu Amerika Bungereza wa esobola givujjirira asobole okwerabisa nga ateredde awa abazungu ekifaananyi. Omanyi Museveni mulungi mu kusiiga era waba akunyonyola byagenda okukola mu kampeyini ogamba kanondoono ku lupapula mulungi nnyo kati asiiga ekifaananyi ate bano bennyini abo nga be bamuyambako kuba baali badde bamugoba nadda ebyo n'atabiteekamu kuba abantu abali eyo beesobola. Olaba naffe tutuuka essaawa ne tugamba mu butuufu kino bwe kiti olaba kati nze omunaku ntuuka essaawa ne nga ssaawa kulya nguzi ya Museveni era kyobola abampugano be bagira batukola bubi nnyo okiwulira era sebo n'ekyo kyennyini nga nambe mukyayogerako mu Amerika okuggyako ng'omuntu akola bubi nnyo mu Amerika buli muntu at least all Ugandans in America pay between 15,000 to 70,000 taxes every year. Okay. Weebuuza lwaki omuntu adde Uganda n'afuna emitwalo 10 ate ejja abannayuganda emitwalo 12. Kyenjagala otegeera nambe Museveni bw'akwata ssente oba gavumenti ya Museveni neevujjirira ekintu kyammwe enteekateeka zammwe ebanguzi oba just kuba kukwasizaako. Njagala ebintu bino tubyawule bulungi. Akakati kankunyonyole bulungi. Mukulu Faruku Museveni takyakwasizaako. Museveni buli wateeka ssente asuubira kujjawo. Era yebanguzi automatically ewedde emirimu era ojja kwesanga abantu abatuukirwamu ssente ezo baagalya ddala Museveni abeewo. Nkulayirira nga ntya Katonda abantu abatuukiramu ssente ezo baagalira ddala abeewo. Ebanguzi automatically. Okay. Nambe mukansooke nkute afande Momondi naawe eno ebanguzi oba kuba kuyambako. Amerika wetuteekamu akasente eno ebeetugula oba gyesse beetuyamba kuba ndowooza kitambula bwe kityo. Kitambula bwe kityo kati mwami Sakuzi oyinza okubeera wano olina kampuni eno gye tuliko wano n'otugamba nti no wano n'otusoloozaamu tukubeere nti no tukuyamba to maintain. Yes. Ne tukugamba we can meet you 3 quarters. Kote ennamba nga tetugisobola. Gwe kennyini n'ogamba nti kanoonye basponsa abalala. Basponsa b'ogenda onoonya n'ogwa ku ki ku sponsa omulala. Oba ava mu gavumenti oba avaawo. Aba ngenda ekibuuzo kyogenda kikuzaayo. Bw'azikuleetera n'agamba nti nno nze sponsa wo nzize okumalirayo aba akoze ati. Nti kuddiza ssebo. Abakuguze gwe bw'obeera olaba nze ndaba nga bakuyamba
kakati most of the time ekitutawanyiza wano mu diaspora is sponsorship. Naye omuntu kati abaleeta sente ze ziva e Uganda zijja ziriko obukwakkulizo bungi. Kyova olaba nti ffe tuziyita toxic money tetuzikwatako kubanga ajja zitaddeko obukwakkulizo zibaako amajjimbi nambeemu agamanyi. Bw'okwata sente kisanyi kikwokya ate bw'otazitwala ate era nakyo kikwokya kakati awo tozitwalira ddala okitegeera. Kuba tulaba wano Balamu abadde ng'ayita wano n'ebisaawo bye bya seminti ebisaawo bye bya ssente ng'ajjayo okukuutiriza ku buli muntu ayagala kwekubya bifaananyi addeyo eri asobole okufuna mileage. Naye abalina organization ezitegereka era nga tumugamba mukulu beera eri ne ssente zo tosembera wano ku platform zaffe. Okay. So kati yuna kyerina obuzibu kuba tutambulira nnyo ku mbeera kuba yuna yo already baginfiltratinga nti bwe bayingira mu yuna ate bayambako n'okutambuza campaign ate ne mu yuna nabalaba eddalasi bajja n'ebisaawo nga batambula nabyo bitambula mu lobby awo bagulira aba babookyayookyayo awo nga omanyi kakati n'osanga abantu nti azze ku yuna naye ate n'eza hotel ate ayagala kuzinoonya muzivudde Uganda kati awabeerawo obunafu bw'amaanyi nnyo naye bitundu ya organizations eziri ku byalo nga bwolaba Uganda Boston Community nolaba ab'e Seattle Budeka batambuza ekintu kyabwe notunula organization ku byalo zo zikyali ku original. Organization itwala abannayuganda bonna yonna ate erimu kawukubi. Nze kisinga okuntabulako ekyo Mwami Sakozi kwe kumbeera nti nno abannayuganda are really tiketi bagimugulire hotel bagimuwe emmere gy'agenda okulya bamuwe kama agendere ddala bwereere nga talina kyasasudde n'ekimu byonna biva ku ssente ze bakoze eki ze baleese okuva eri. Then how are you going to change such a mindset obafuga otya kubanga ye buli kaseera asuubira buli kaseera bw'obeera ng'aliyo campaign ompadde ki tulina omutima ogwo oba mulabika vidiyo akabadde kayita tuzeyanjesa ne bagaye tutuuse mindset esabiriza. Eyo mindset yesinza otukola kifo okututta ffe bannayuganda ffe buli kaseera tusuubira buli kye tugenda okola tusuubira genda kusabiriza buli kye tugenda okola tusuubira genda kusabiriza. Ffe abaateekawo institutions nti bannayereka twefunire ettaka tukole holi yaffe tufuniremu income baakikuba okitegeera. They don't want tebagala bitudeveloping abagala tubeere nga tuli mu ssaako egenda ngaesabiriza ekyo ekintu. Every time woleeta project banyumya ffe tufunirawo tugenda kugabana tutya. Projects za communities are not kugabana. Projects za communities are kuyamba communities. Tweyanza nnyo tweyanzege nsaba osiibule mu bigambo bye bitono nnyo tugende ew'omulala asiibule tuggalewo. Neyanziza nnyo mukama wange kansooke okutwala omukisa guno okutuwa akadde ak'okumpewo ate n'okutukyalira nayo kyekisinga okugula okulaba nga ebirowoozo byaffe nga bannayuganda tubireeta awamu mu kifo ekimu ne twekuba mu kkoki ate n'otukkiriza ffenna buli omu yeeyabye ate n'abalala bayigiremu kubanga tuba tetubyogeddeeko ne tubirekeeyo wansi tebijja kukola ki tebijja kubuulizibwa. Nze kisinga obukulu kwebaza okulaba ng'oyunze ba diaspora okulaba nga tutandika okubanga kati otulabye ffenna tuva mu bifo bya njawulo but we are learning every day to listen to each other. Singa ekyo kiba kikulu ffenna okwewuliza n'okwetegeera eggwanga lyaffe tujja ddikyusa ng'abantu ne community zaffe tujja zisuusa naye gwe asinga okukola omulimu omunene okutuusaako okutuusaako. Amen. Madam Momo nsaba osiibula abantu abakulaba. So Mwami Sakozi tukwebaza nga mukanange Mwami Ntege bwakoze eki bwakwebazizza. This program has been very useful kubanga ffe ababeera mu diaspora sometimes we are not on ground kumanya really kyekigenda era mwami otuyambye nnyo okuleeta Mwami Nambeemu at least for somebody who is the other side okukola ki okuvoicinga ekiri ddala ku ground kubanga nga Mwami Mosh bwe yagaye fe okuajuinga n'omuntu nga toli ku ground oba omala ki buddebo
So for us okututegeeza mwami Nambemu era abadde with a strong voice muno kubanga ye ya mwe experiencinga kyetukola ki kyetudiscussingako. For us tubawa overviews oba tubadde tugaba overviews ezaffe eza developed countries zikola ki zitambuliramu so that we mubanga mulabe ku these changes nga zibeerawo mugamba eyo no change yabeera nungi kubanga n'Abamerika bakola ki bagikozesa oba n'Aba-Europe bagikozesa. So tukwebaza nti at least olese no program okutangaaza even our government ne ba parliamentarians bayinza okuba nga babeereeyo naye nga they do not know what works for them. So maybe by listening to our voices they would know what works and what doesn't work. So thank you for bringing that program. Amen. Moshi ndiwo nsaba osibule ku bantu otumireko n'Abebungereza gye wava. Olusakozi webaza olw'akaseera k'otuwadde okuba nti olinayitinga abantu aba diaspora ate kirungi ky'osinza okukola nti oleesa abantu abali qualified ku nsonga zino kubanga bakola mu communities. Yes. Kitegeeza nti bali ku center ey'ebizibu bya community oba ne ddoboozi lya community litambulira ku bantu abo. So webale nnyo ky'okoze. Obubaka obugenda e Bungereza kubanga bakungubaga ekyokufiirwa mukulu Pascal kitalo nnyo kitalo ddala mwami oyo yali wankizo nnyo mu mbeera ey'okuyamba banna diaspora okufuna produce ava e Uganda n'ebintu ebirala n'okuweereza ssente nga zisendi weevu tezinnajja be basooka okuweereza ssente. So mwami oyo yali wa tasobola kuzzibwawo ate abadde wankizo nnyo. Okumaliriza bagamba nti gonya weekubuulira ekiri mu nnyanja gwe wankima ali ku muti tosobola kuwakana. Mwami Nambemu kyatukoledde wano makula nnyo nti atubuulidde ekiri ku ground. Kayate ffe abali mu diaspora tulina kubanga tuwuliriza nnyo n'okwongera okutegeera kiki ekiri ku ground. Era emboozi mukati eyamba nnyo okuba nti etubangula okutegeera kiki Uganda kyeri twavaayo myaka gye twavaayo abamu tumaze ku emyaka 2 myaka 3 tetugenda ka. So ebintu ebimu tuli mabega wakumanya ate egimu n'emisolo bagireeta naye olw'okuba nti gweoyamba muntu wo tomanya nnyo misolo mirala kigyasasula gweoweereza buweereza olw'okuba nti oyamba. Naye ensonga ezo zonna Nambemu era bakyogerako mu mboozi mukati nti tubeera ne ba member of parliament ab'ekiboggwe bayingira mu parliament naye nga ensonga zibayitako nga tebategedde nawe ziyise. Babalinda ku ssaawa ya kulonda n'azuukuka n'akuba akalulu naye nga nekyalonze takitegedde kubanga baddayo ku constituency ye ate yatandika okugamba nti lwaki balinyisiza bbeeyi y'amafuta naye nga byatandikidde ku misolo. So kitegeeza teyabaddemu teyeebeereddemu ate atali baamu kubanga wagenda okubeeramu ate ng'ekisanja kiweddeko. Naye weebale nnyo tusaba era otube nga otuwa omwagaanya guno okuba nti program bwezi tizibeerayo okuba nti oleeta ab'emboozi mukati okuteesaamu n'abantu ba diaspora okuba nti tubabuulira ekiri nabo ne batubuulira ekiri ku ground bwe tujja osobola okuteeka Uganda ku maapu kubanga ffe tujja kubawa ebifaanaganako ebirungi ebife ebiri eno tusobole bibasomesa e Uganda naye ate nabo tuyinza obituusayo natugamba bino tebikola wano naye bwe mukola bwe muti bino bisobola okukola. So kirungi nnyo era tusaba ogende mu maaso ng'okola programu ezifaanaganako. David nsaba osibula abakulaba. Kasujja Dawudi wano. Mbasanyukidde nnyo mwenna abatulabye oba abagenda okuwuliriza. Sakozi Farouk ne diaspora ne gospel mboozi mukati. Ndowooza nti kino otandika butandisi Farouk ne ttiimu yo. Aboogezi be bayita balusiriza ntamu tubalina bakyaliyo bangi. So yongera programu zino kuba era waliwo bingi bitulese emabega bitayinza kumaliriza mu programu eno.
famire biki byonna ebyo ojja tuwanga omukisa oba ffe kale otuwadde omukisa naye gyebali tusobola obba kutuusaako obusobozi weebuli data biki namba wano tukusanyukidde nnyo akazibuzibu ako akabaddemu ndowooza tujja kukakolako kandi pite mu bantu bano tulabe ali mu mpuku kubanga eyo nsonga za ggwanga oba akasimu oba intaneti oba biki simanyi oba laptop bajja kukakolako bano bakasobola oyo change naye nga tusiimye nnyo tusiimye bwongerwa naye ndowooza ekinaatereeza Uganda nze nga nva waggulu oba ne diaspora era wano abaana baffe batusekerera babivaamu dda tujja kusitula bano baddanita abadwina ndowooza abato tusobole okubeera bafaluku bonna tubazze ebbali ndowooza ensi lwe eyinza okutereera naye otherwise nambe maliriza kibula abantu neyanzizza nnyo akasimu kange kemugenda okumpa kuba kano baaba kandi nsize mulano nebuukawo kankoze bubi nnyo kacamuka ganamba naye musezi w'ekyagwe ganamba nsaba osibule ku bantu neyanziza nnyo okuba ntuuse leeti yali jjajjange enakati aba wali omugenzi Sedi abanne yali erinnya lye ng'agamba ntuuse leeti ne lifuuka linnya era ne mukika tulituuma ababaddeko ku mukutu mbalamusizzaako musonyiwe egy'abandi ginkeereyeza naye puroguramu eddako nja kubanga ndi kutoola abantu b'ebuyuku abakunja mbatumiddeko nnyo kulufaluku naawe nkutumidde we bali kutuweereza agambe ogenda kwesimbawo ebukunja ngenda kukulembera kuba ekintu kyo kyaggwa dda Buyikwe South tujayo lulume era topiki gyetugenda sabo njagala obeere mu topiki gyetugenda discussinga bannadiaspora abeesimbyewo abagenda pulinde Flavia ajja igojja waliwo bakatongole simanyi bakomawo kakati emboozi awo tugenda gikwatamu n'emboozi za famire bannadiaspora namba emu nkulamusizzaako weebale kusunsula kintu okuba nnyo ekintu okikuba bulungi nnyo oli ku level ya waggulu ensangi zino oba naawe tukunoonyeze constituency so banange nsaba tumalirize tukome wano naye nsaba munfunire ku budde olunaku olulala ne baganda baffe batasobodde kubeerawo olwaleero tugenda kubanga tutambuza ensonga zino tuconnectinge tulabe nga tubridginga gaps zino ezimisinga wakati wammwe naffe eno ku ground tubeere nga tutegeerera ddala kubanga ti kinneewunyisiza okulaba nti waliwo ebisawo ebiva eno ne bijja eyo ssebo ne mulya ne mubwebwena ne musirika ego bireeta bannaye okirimu sikirimu ssebo naye nga next time nsaba Katonda akkirize tujja kuba tudiscussing ensonga endala ezikwatagana families bintu bingi ebigenda akuume amiina mwebale nnyo mwebale